Teacher Jane, saba kungenderako mu P3 ondabyeko ba Anita yasomye. Bwe yasomye mu nsindikireko mu office yange. Kale. Yes, come in. How are you? Fine. Anita ngenda kuzaayo kewaka. Ondeteko ku school fees. Kuba watandika okujja kusoma toletanga ko wadde ne sente. Ate nga mama we yajja nayogera nange bulungi nenkuyamba ojja osome somero lyaffe. Kati nkusabudde wako osabe mama school fees. Oloba watuyamba oba tewatuyamba kubanga school fees tuzisasula. Anita? Era tugenda zisasula oba tewatuyamba kubanga school fees tuzisasula. Anita, de waka olete school fees. Ati Anita igane enjogera. Oli mwana muto. Neto ina njogera toina mpisa. Ongambye mpite mama. Egeno omuyite. Kamuyite. Sanisa okulaba Bright. Nale basa. Nange nsanyisa okulaba. Mbadde ndudde okulaba nno. Owaaye tubadde twebuzeeko nno. Twebuliddeko ddala. Lindako nkyabuuza basa. Munange basa. Lindako nkyabuuza basa. Amma basa. Kwanji mama. Mugamba ki? Mugenda bulungi. Muli bulungi eno. Omwana akibuukako wa. Abaana akyuse Anita ngamba buli kimu kimukolera tajjula essomero. Mama oyo teacher. Madam oyo yagambye emyaffe tuli baavu. Tampa na mmere nagamba mbwera yatuyamba mbwera twesasuza bu school fees obala nera nze tampa na mmere ankuba n'okunkuba oyo teacher. Anita. Naye basa. Ekyo walidde ki? Sente zibatuusa okubya omwana. Omwana omugamba bugambidde ewaka oleete fees. Naye omwana okumuddako n'omukuba. Mama Bright. Omwana oyo muyise. Nedda basa temulifeya. Omwana oyo muyise ne mugamba genda ewa mami omugambe atuyambe atuweerezeko ku ssente. Atandika badde tasomanga. Natasomanga ongalese school. Anje tayinza gamba nti wamukubye nga tewamukubye. Omwana owange talimba. Emmere ngamba munera ava ku layini gwe tewasasula mmere. Anita basa neddogo omutima mubi nnyo. Olinga atali muzadde. Olinga sente mekeze bannange ezimisa omwana wange. Obadde wakasasula mmeka kale? Obadde wakasasula mmeka? Sinnawaayo yadde nakale wa. Kati kiki ekikuyombya? Nedda. Kiki ekikuyombyanga? Kuba mwana. Namukubyewa. Anita nakubyewa. Wankubye. Ono mwana mutasobola kuyimba. Ogwo musango gwa naggomola. Okuba omwana. Omwana gwamuzaala. Embeera zammwe wano. Omwana najja ne muyamba najja n'asoma. Naye otandise okuleeta bye wakola luli mu kusooka byokomezaawo. Mama Anita kwata omwana wo mbagobye. Nedda kale mukyala. Mbagobye. Anaye tojja tugoba. Mama Anita. Uliriza Mama Anita. Ate enkuba. Nze nkuba. Kati kwata omwana wo tambula ogende. Mama Anita, empisa embi kyeka omwana wazimusiiga. Wasiga omwana empisa embi. Mama Anita. Mama Anita ankooye. Mama Anita ankooye. Tuweeyo ka chansi. Chansi ki? Omwana mutumye ne mugamba agenda akuyite. Tosasulanga kuwadde n'ekikumi. Alya emmere, anywa, asoma. Alimba mama. Nimba yitawali ogenda. Basa tubulirize bambi. Nze basa okala obuzibu buteeke ku nze. Naye basa nkubuli nawe okoze ensobi. Omwana gwokuba, omwana n'omumme emmere, omwana ne mutulugunya, omwana owange yabeera omubi wano ku ssomero. Omwana wa tasobola butaba mubi kuba awaayiriza nnyo. Mama Anita, olaba ono omwana wo abadde akyuse. Simanyi kyatuuse ku mwana wo. Omanyi Mama Anita mutwaleko ewala muzzeeyo gye yava. Mama Anita angumidde embeera zammwe n'omuwala we. Naye kolooza n'akasomero kamwe kano ke kasinga. Omulooza ka bbeeyi. Anita, mugende mama omutambule mugende.
kasita ekirungi simwabadde bali beezaawo ono mufiiriddwa omwana omugezi mumutwale eno first grade gye mugobye eri gye twakola ye yagireeta eno first grade zize twakola ye yazireeta mama Anita asagala kwogera bingi mama Anita nkoye embeera zo ate mama Anita nja kukubira bwereere tambula ogende katugende muloza ndi babbeyi mugende ne maama one empisa za mu envundu mukyuseeko ewalala temujja kufuna mwana alienga waffe mama Anita